kugambayo akagambo kamu. Omukyala ampulirizaako oba omwami ampulirizaako. Ekiseera tekinnayita, okyayinza okutuuka ku kirooto kyo. Okyayinza okutuuka awo w'oyagala okutuuka ku ekyo ky'oyagala okubeera ng'otuukako, okugula ekyo ky'oyagala okubeera ng'ogula. G'olaba ng'ebiseera ebiyise, naye ebiseera ebisinga ekintu ekinene oba ekintu ekirungi olumu kiteekinga time okituukako, naye ate w'okituukako n'ogamba nga kirungi. Kano akagambo Katonda yakakozesa ne ku bintu ebirala. Bw'ogenda ku lubereberye, Katonda yatonda buli kimu. Buli kimu n'akitonda ne byanguwa, omusana ne gweyawula n'ekizikiza, buli kimu kino ne kidda ewaakyo, naye waliwo ebyali eby'omuwendo. Byo bwe yatuukako byalwawo okutuukirira. Era byatwala process okubeera ng'akikola, ng'alina kumala kwebasa muntu okufunamu kye yeetaaga. Yali akoze omuntu nga ogamba agenda otuuka ku mwami, asooka n'akola buli kimu, agenda okulaba nga bwetaagawo omuntu alina okuba ng'afuga ebintu ebyo by'akoze. Kyokka ate waatuuka ku ekyo, n'alaba ate era ng'omuntu ono tajja kusobola kubeera ng'afuga ebintu ebyo bulungi, ng'alaba waliwo ekibulawo, ekirungi ekyo n'agamba nga si kirungi, kwe kutonda omukyala. Kati kiki kye ndi mu kusomesa mu kantu kano? Nti waliwo ebintu bye tukola nga byo bigenda kubeera nga byanguwa tubituukeko. Ebimu bigenda kwanguwa, okaye gundi nga yanguye kutuuka ku kino, gundi nga ayanguye. Olugendo lwa gundi si lwe lugendo lwange. Olugendo lwa Vicky lulala ku lugendo lwo. Obulamu bw'oli bulala ku bulamu bwo. Kyova nkugambye nti okyayinza okutuuka ku kirooto kyo. Yusufu yalina baganda be bangi. Kitegeeza balinako bo be basooka okutuukako, abamu ne bazaala ne bakola ki. Naye olugendo lwa Yusufu kyali si kirungi okubeera ng'akituukako akaseera ako. Kyatwala process kubanga kyo mwalimu ekirungi ekyali kyekweseemu. That's why kyalwawoko, that's why kyasangamuko okusomoozebwa, that's why kyasangamu ebintu bingi ebyali ebizibu. Naye ate to the end, ekirungi ekyo we kyatuuka ne kigasa. Era nga wolaba ekitangaala, wabeerawo ekizikiza mu bulamu bwo, ekitangaala we kijja, obulamu bukyuka. Ebintu ebisinga bikyuka. Kirya ng'omwami wabeera nga badde yekka, wayongerwako omukyala akyuka, omukyala naye akyuka. Muntu wafuna ssente alinako by'akyusa. W'otambulako n'okyusako ku bulamu, waliwo ebikyuka, endowooza zo zikyuka. W'osoma waliwo ebikyuka munda mu ggwe. Kitegeeza okyayinza otuuka ku kirooto kyo. Sigala ng'okola ky'olina okubeera ng'okola, sigala ng'oyimiridde mu Katonda. Tulaba nga ne Yusufu yennyini gwe okugamba yayita wangi, naye alina ekirooto ebyali bimwogeddwako ng'abiroose, naye bye yabagamba n'anyumizaako bataata be, n'anyumizaako baganda be, ne baagala okukikuba. Naye ekya Katonda mukwano tebakikuba. Katonda kyayogera ku bulamu bwo tebakikuba. Kubanga Yeremiya 29:11 aba yakyogera, gwe omuntu alineesinga gwamuziyiza. Singa Yusufu yakwata makubo malala agatali mu pulaani za Katonda, tekyandituukiridde. Naye olw'okuba nti nno Katonda yakirimu, ng'alina wayagala omuyisa, agenda otuuka wali eri w'alina oshayiningira ng'akyusizza embala ye, n'amala n'akituusa. Kubanga singa yakikola wali ng'akyali mu nnyumba ya kitaawe, tekyandisobodde kutuukawo taata we ng'ali amukuza ekyejo. Osanga yandibadde akyawa baganda be wali eri, naye we yagenda otuuka eri gy'ashayininga nga n'okusonyiwa asobola okusonyiwa, nga n'okugumiikiriza asobola okugumiikiriza. Lwaki?
kubanga naye ayinako bye yayitamu. Kati gwali eyo kusoomooza ki kw'osanga? Mbeera ki gy'osanze? Gumiikiriza. Okyayinza otuwa ku kirooto kyo. Okyayinza ofuuka ky'olina okuba ng'ofuuka. Bw'oba wagamba njagala kusomerera kino eno, obudde bukyaliwo abantu basoma nga bakulu, okyayinza okuddamu n'osoma n'okituukako. Ne wobeera ng'oli muzadde, ng'oli myaka 60, naye ng'olinako kye wali oyagala okukola mu bulamu bwo, okyayina obulamu, okyayinza okukikola.